بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. tukulisa kubamukulamo tunoko tukwebaza obudde waayo tukwebaza obusira by'otuwa mukubeera ng'oliza Pale FM tukwebaza okusoma kw'osoma kubanga mwana wattu okusoma kusikwangula ddala mudde buti Allah naddala okw'abakulu Allah naam wali ebyange nsome amin ya rabbi amin. Programu yaffe kuno gy'obusiraamu daawa tuli mu maali y'abasika tuli ne sheekh waffe omulungi sheekh Kasuli olw'okuyitibwa ab'olulambo omukyama era okwera siraamu mutajati masha Allah. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. wali abo ali mu by'amateeka yagambye natandise n'okusikiriza bannange bannamateeka bannaffe bawulize programu eyo masha Allah basobole okutegeera nnyo abantu bitali byabwe bwe kiri ate abo mbaagala nnyo masha Allah. Naam. Alhamdulillah. Masha Allah. Masha Allah. Masha Allah. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Nange mutumidde nnyo nyaawo Hajjati Mugenzi masha Allah. Naam. Masha Allah. Masha Allah. Naam. Masha Allah. Hayyahu Allah wa hayyana jami'a ya rabbi. Naam. Masha Allah. Alhamdulillah. Ne Sheikh Habibu kwali. Masha Allah. Naam. Masha Allah. Masha Allah. Naam. Masha Allah. Sulaimani wa Kiwugulu sebabeerako Allah era mbadde nkowonyiza obutamwogerako. Tumanyi n'omuntu anakuba ebisiki naddengu lunakuba ebisiki naddengu mpozi ne muganda wange Abbas ali awo ku Ali Sudi yagamba nti programu egenda tuuka nga ntemye era abaana mbagoba bugobi mugende eri mu kisenge muveewo mpulirize programu masha Allah. Naam. Masha Allah. Naam. Kakati okusookera ddala mukkirize tutandikire ku hukumu radaa. Obusiraamu buno obugiramulako butya mu mbeera nga bwe tuli mu mbeera ya byabusika. Obusiraamu bwo bulamula butya ku nsonga efaanako bwetyo. Batugamba nti arradaa hukumuhu hukumu nasab fi hukumi nikah. Bwe bageraageranya okuyonsebwa oba ke twandiise okuba nti abaana bayonse ku bbeere lyerimu newankubadde nga tebazaalibwa muntu omu onkategedde bulungi oba nti abayonsezza si yabakola ki si yabazaala bonna. Bagamba nti ebbanga lyebamala nga bayonse ku bbeere lyerimu obusiraamu bulamulanga nti hukumu nasab kiramulwanga oluganda lwennyini. Obusiraamu bulamulako nga ki oluganda luli lwennyini okitegedde. Nagamba nti wal khalwa maamala al khalwa nti newankubadde bano basisita bo birradaa babeera musobwanga tokkirizibwa kubawasa kisookera ddala. Ekyokubiri newankubadde nga bayinza obbasanga ng'otudde ne sisita wo bwe mwali yonka naye nga maama si yabazaala mwenna bwe wayonka buyonsi ku bbeere eryo naye ng'ate omukyalo oyo si yakola ki. Bwe bakusanga nga mutudde awo naye nga mulina bye munyumya oli tasobola kugamba nti mweyagala. Yajuzu al-khalwa kikkirizibwa kubanga tebasobola kukola ekyo. Obusiraamu tebubakkiriza kwagalana oba kufumbiriganwa. Wa akhawati min arradaa ojjukidde surat Nisa wa akhawatu min arradaa ne bannyina mmwe ku lw'okuyonsibwa era temukkirizibwa kubawasa otegedde. Wal mahramiya era abo boolaba baganda baffe abatazaalibwa bamaama baffe naye nga twayonka ku bbeere lyerimu
bakkirizibwa simu abatwala mu bantu mu hijja ne mu umra abakyala jjukira bayongerako sharuta ey'omukaaga egamba nti la budda min wujudi dhu mahramiha ateekeddwa okuba n'omuntu wetwandigambye amuzira amuzira yeyandibadde ng'omukuumi protector w'omukyala oyo. Kakati bano abantu boolaba betugatta nabo okuyonsebwa oba okuyonka nga twaliyonka kulimu newankubadde nga tetuzaalibwa omu abo batwalibwa okuba nti basobola okukola nga bamaharami baffe. Ontegedde bulungi? Naddala eri abakyala bwe mbanga gwe omukyala ali kuno twayonka ku bbeere lyerimu maama wakuzaala yanyonsaako bw'oba ogenda e Makka nzikirizibwa okuba nga nkola nga maharamu wo kuba sikkirizibwa kuwasa. Ekigaanibwa mwannyoko bwe muzaaliganwa mu maama omu kyekigaanibwa nze bwe tuyonse ku bbeere lyerimu newankubadde nga atuzaala si y'omu. Bitegerekeka? Naam. Kakati newankubadde mwawukanya maama obuzaale naye mugassa endabirira. Barakallahu fikum. Naga nti wajawazi nadhar era kikkirizibwa tekitakugaanibwa kumutunuulira bw'aba muwala omulaba nga bw'olaba mwannyoko awaka nga olaba kasisita ne kasisita awaka abakayita kazahara nga bw'olaba kazahara nga bwe nkatunuulira ewaka awo nga siina amuragaba yonna era noono bwe mba mmulaba kubanga atuzaala olwo aba afuuse ng'atya y'omu anti olwo kati alwo akisomye olwo muwuliriza kati akikole ki kyekibakuumira ku Paalo FM kumanya bino kubanga oliaga nti agesi twayonka buyonzi naye maama waffe si y'omu ye nnamula gye tulabye olwaleero amateeka g'obusiraamu gye gatukugira olwo mutunuliranga mwannyinaze ne bwe yajjako akatambala ku mutwe siina ragaba yakulaba nviirize because mmanyi nti ye yenze okategedde. Naga nti idha kana fi lhawulaini antegere bulungi naddala singa omwana aba akyali muto abaana abato terina kyakuzira namu bw'abeera muto la basa bi. Naga nti wabalagha 5 radaati fa akthar era omwana onaaba ng'ateekeddwa okubanga either yayonka omwaka mulamba oba nga yayonka ennyonka mmeka 5 kubanga ziziramulwako radaa. Hadithi zajja ez'enjawulo ne hadithi ya Aisha radiyallahu ta'ala anha. Naga liqawlihi sallallahu alaihi wasallam nabi sallama ku bujulizi ku nsonga yagamba aga nti yaharum min arradaati ma yaharum min alwilada ebigaanibwa omuntu ku lw'okuyonsebwa ku lw'olulyo oba ku lw'obuzaaliranwa ku lw'oluganda olw'obuzaaliranwa bye bimu ebigaanibwa omuntu ku lw'oluganda olw'okuyonsebwa. Oba okategedde tokkirizibwa kuwasa mwannyoko tokkirizibwa byotakkirizibwa kukola ku mwannyoko tobikola ku ono gwe mwayonka ku bbeere lyerimu newankubadde abazaala si y'omu. Oba okategedde? Yes, ebikugaanibwa ku oli nono kwebigaanibwa. Wa amma tawaruth kati wano bwe wali ekinyusi naye ate obusika okusikiragana wakati waabo be mwagatta nab'ebbeere nga mwawula obuzaaliranwa bisababi radaa nga tuyise ku sababu oba ku nsonga y'okuyonsebwa falaisa arradaau sababun min asbaabi lirithi kyo tekiyingirayo mu busika. Oba okategedde? Falaisa arradaau min asbaabi lirithi okuyonsebwa si nsonga efuula nze gwe tuyonse naawe nti ndi ku maali ya maama wo kwendi oba ku maali yo gwe ng'ofudde nti kwendi newankubadde twayonka kulimu naye teweerabira wa ulul arhami ba'dhuhum awla bi ba'dhin fi kitabillah. Bannannyini buvo bw'obuzaaliranwa obumu bo bokka na bokka be basinga obulungi eri bannaabwe. Oba okategedde bulungi? Aya yajja ekomeka abagatta obuzaaliranwa kati wano tugasse radaa tulaba nti addamu aqwa min arradaa okugatta omusaayi kyamaanyi okusinga ate ku kino okugatta ebbeere. Okategedde bulungi? Kakati awo mu busika ne tuvaayo ne tuba nga tufinayo muki kubanga eyo nsonga n'abantu ba ahlul ilmi abamanyi bagyegattako bonna tewali yajawukanako. Era tugenda kusanga bimanyi yagamba nti agundi omba mwayonka naye ku bbeere lyerimu newankubadde oli si yamuzaala naye alina omugabo bwe guti ekyo tugenda kukisanga bamanyi mu irimu eno ya faraidu tekiriyo. Era okwo mulimu amateeka amakomeke ne mbamu amateeka agali free obusiraamu bwe gaata. Mugamu ku makomeke bwe busika
obwo bwakomekebwa bo tebuyingirayo mu kuyonsebwa. Naam, liannahu olw'ensonga nti bo la tatarattabu alayhi, tugeza okukola ki obusika obuyinza okuyitira ku radaa, kubanga radaa eno la tatarattabu alayhi ahkamu umuma. Okategedde kiki kye tugambye nti okuyonsebwa kuno si nsonga egenda okuleetebwa omuntu okubeera nga oli afuukidde ddala maama we. Oba okategedde ako la tatarattabu alayhi ahkamu umuma, nti tebagenda kugamba nti oyo maama wo ddala akola ki akuzaala. Nedda, maama wo ku lw'okuyonsebwa, naye so si maama wo akola ki in ummahatukum illa lai waladinakum bamaama bammwe be bali bennyini abo babazaala. Okategedde bulungi? Be mwafuluma mu nnabaana zaabwe be bamaama bammwe. Exactly, Qur'ani nga bwekyogedde. Okategedde bulungi? Kyawa nti min kulli wajihin fala yatawarathani bisababihi, n'olwekyawo tewaliwo obusika olw'ensonga y'okuyonsebwa. Wala yajibu ala kulli wahidin minhuma nafaqatun li akharin. Era ne wano nkula amateeka ge bajjamu nti okuyonsebwa kufaanaganira ddala nokola ki n'obuzaaliranwa n'ennasabu n'olulyo oba oluganda, okuggyako mu bimu byebiriwa mu busika tetukisembeza. Ekyokubiri kye tugambye nti tovunaanibwa singa akhu radaa min almurua, yani mu mpisa ennungi, min akhlaq alfadila, kya mu mpisa okubanga omuntu oleka munno okufa njala. Naye obusiraamu bugamba nti oli ne bw'abanga afudde enjala gwe mwayonka naye tovunaanibwa nga bw'ovunaanibwa ku muganda wo bwe muzaaliganwa maama omu, singa afa enjala oba ali enfuufu ng'olina musango. Naam. Naati ila dhalik la yaqilu anhu. Era nga tumalayo amateeka ago eyo tulirabye netteekeda ne batugamba wala turaddu shahadatuhu laha. Era wano tebagamba tetuleeta biri byansi kimatesala gwa kibira. Omukategedde bulungi? Muganda oba mwannyoko bwe muyonka ku bbeere lyerimu nga temuzina obuzaale si bwe bumu, singa waba muleeta okuwaako obujulizi, omulamuzi takkirizibwa kugoba bujulizi obwo kubanga si byankima tesala gwaki. Okategedde bulungi? Oli bwe bagatta maama ne taata oba bagatta maama, obulumi bw'aba nabwo tebufaanagana na bulumi bwono bwe mugatta bbeere. Oba okategedde? Ani asinga okuluma ku bonna? Bwe mugatta maama, bwe mugatta omusaayi. Okategedde bulungi? Yensonga lwaki bagamba nti oli obujulizi bwe tebugobwa butwalibwa ne kooti, kuba kooti mu bulombolombo bwayo tejuliza bafamire. Oba okategedde bulungi? Taata tasobola kujja nti awa bujulizi ku mutabani we, oba mutabani okujja nti awa bujulizi ku nnyina oba ku Luganda. Okategedde? Yes, kubanga enkima tesala gwa kibira. Nga tumalirizaayo agamba nti wala yaqilu anhu, kyekiri kyobadde oyogedde. Bw'abanga zizza omusango, mathalan ampuliriza muwala, omukyala oba musajja, bw'obanga ozizza omusango mu misango egyetaagisa penalty ey'okusasula eŋŋamiya ng'okutta omuntu, oba okubba omukyala n'avaamu olubuto, oba okusababa shayi oba n'okosa omuntu, singa oba okikoze tulina kye tuyita diyatul asaba au diyatul akhila, nti abantu ku sayidi yo abasajja naddala basobola okuyimirira ne bakuyambako ku musango ogwo okulaba ng'oguvvuunuka. Okategedde? Ne bakusasulirako ku ŋŋamiya ezo eziyinza okubeera 1 oba 5 oba 3 okusinziira ku kyoba okosezza omuntu. Okategedde? Kakati singa kisangibwa ng'eyazzizza omusango ogwo mugatta bbeere temugatta musaayi, obusiraamu ono batugamba oyo la yaqilu anhu, oyo ye obusiraamu tebukuvunaana nga tokoze eki, tokontributinze, towaddeyo kasente kubanga tekikkakatako, toli mbaasabaatihi. Fahuma fi hadhihi al-ahkami kal-ajnabiyina, munnamula zino ze tulabye babanga strangers, betaba strangers, abantu botakola ki
فقد حكى إجماعا أهل العلم على هذا كله. الإمام النووي رحمة الله عليه. إمام النووي ensonga yo yagireetako n'aleeta okwegattako abamanyi ku yo era ne kibanga bwe kityo ijmaa yakola ki tekyali asobola kwawukana ku nsonga eyo kusinziira ku siba kweyasibwa n'eri abamanyi. Wabillahi tawfiq. Olwaleero y'ensonga eyo gye tulabye era nkakasa nti olwaleero Oluganda nasabu tuluwunzise ku mulundi ogujja insha Allah olugatta ebbeere lwe lumazeeyo ensonga esembeza omuntu ku busika. Exactly. Naam. Tosembera oyina ababo exactly. So bwe buti obusiraamu bukola ki bwe bulamula. Kiriza nsiibule. Masha Allah. Agala kuweereza Afcon oba zawudde. Masha Allah omutebenkevu. Kakati kamalirize nga nkowola abasomi ku Hadiya Al-Hadiya Islamic Adult Education Center. Tuli nabweru tuli Kawempe. Jangu osome nga nkowola abakulu mwenna obudde webuli weekend weri program weri daily program jangu osome thanawi jangu osome Qur'ani jangu osome primary y'eddiini jangu osome eddiini ku mitendera gyonna ate nga kuliko ssebo n'okufuna ebbaluwa okola ebibuuzo abaana bye bakola mu masomero gonna national examination. So mbakowoola mujje insha Allah musome ebigambo sinza bisuka kujjako okubawa ennamba y'essimu okubagamba nti biidhinillah mujja kuyita ku nnamba zino wammanga osobola okuyita ku WhatsApp oba ku direct call ku 0703 33 79 98 oba ku 0772 86 16 kiriza nsembyeyo 0702 58 95 62 ezo bw'oziyitako osobola okumanya ebisingakaawo ku program zaffe zetutambuza ez'enjawulo nga ne Islamic Inheritance Consultants kw'okitadde ku ofisi yaffe wali Kawempe. Barakallahu fikum jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.